Ebyo nga tubitadde ku bbali emipiira gya zisettendekereza waggulu ku mutendera ogw'ekibinja ogunaatera okukomekkerezebwa gizzemu okusambibwa olunaku olwaleero nga Islamic University in Uganda ekubye Busite magole mu kubwereere mu mupiira ogubadde Mbale. Golo ya IUIO eteebeddwa Mugambe Fariji. Obuwanguzi bw'olwaleero bulina kinene nnyo kye butukoledde lwa nsonga nti baali batuggyeyo abankumba ku top of the league of the table naye kati tuzzeeyo ku top of the table kituwa amaanyi mangi era kituwa ekyokukola wadde nga tugenda kukyala era tumanyi nti oli muntu muteebi mulungi nnyo asobola okuteba goolo 5 mu match emu naye tujja genda nga twegendereza kubanga tukimanyi nti agoba yatwala buli kimu ku olwo. Emu ya leero ebadde nnungi tugezezaako kyonna kye tusobola naye omukisa tegubadde gwaffe. Ttiimu ebadde n'omukisa yafunye omukisa gumu, tufunye emikisa mingi tulemye ogikozesa, ogwayo gwe yafunye yagukozesezza so nesobola okuba ng'etuyiseeko naye tusuubira nti omupiira gwe tunaasembayo gwe tunaasamba ewaka yadde emikisa gyaffe egy'okwalifayinga tegikyaliwo tujja kuguwangula tusigale n'ekitiibwa kyaffe ewaka tusobole okuba nga kituyamba otumotivatinga okutandika next season. Kati IUIO erinnya waggulu ku kimeeza mu kibinja A n'obubonero 11 nga Nkumba eri mu kyakubiri n'obubonero 10. Abel Kitaka, Salt TV, Omunnyo.